kati lino ekkubo eddala litutuuseeko era nalyo likkirira paka wansi ali naye wali ekkubo eddala eryambuka. Njagala tambula nange nkulaga amakubo ag'enjawulo agateereddwa mu pulojekiti eno nti buli muntu waali alina ekkubo erimuyitako era oliwaga nti njagalawo ku kkubo buli omu waali ali ku kkubo era buli kkubo lyotuukako olabanga gwali ku main buli woobeera olabanga gwali mu maaso oyinza okugamba nti oli yandi emmanju kyokka naye bw'aba eri owalaba gwamuli emmanju kubanga naye ayina main road. Kati ne lino erikkirira nalyo kkubo. Jangu tukkirire ffenna nkulaga ate amakubo agali wansi eri. Pulojekiti eno ye ya phase 2 eya Model Village. Pulojekiti zino twazitandika mu mwezi gwali gwakutaano omwaka oguwedde. Phase 1 yeri gy'olaba wali side ku kono eyo twagigaba mwezi gwali gwa December mujjukira bulungi last year. Phase 2 ne tugitandika mu January ow'omwaka guno kati yeeno gy'olaba era enteekateeka zonna ziwedde nga bw'olaba obuyinja nga bw'olaba amakubo agateereddwamu buli kimu era ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 20 bammemba bannaffe abasoba mu 200 lwe bagenda okuba nga bakwasibwa buli omu ploti ye n'ebiwandiiko bye. Aba phase 1 yaggwadda n'abamu ne bakwasibwa n'ebyapa byabwe mannya gaabwe. Waliwo ebimu ebyaba phase 1 ebitannafuluma naye nga nabyo bikolwako okuba nga bifuluma. Phase 2 yeneegabwa ku lw'omukaaga olwa wiiki eri ng'ennaku z'omwezi 20 yandibadde twalina enteekateeka okugigaba olw'omukaaga luno naye nga bw'omanyi nti wiiki ya VD Saturday Sunday VD kati abazadde bagamba tugikolerwa mukaaga luli n'olwekyo kumakya baisaawa emu ffe tujja kuba tusimbula zinaagenda okuwera saawa 2 nga tuli wano. Lwaki tujja bukyali abantu abasoba mu 200 buli omu okumukwasa ploti ye n'omulaga nti oyita wano ne wano ne wano n'omukwasa ebiwandiiko bye mulimu gwa lunaku lulamba nga bw'olengera aba phase 1 kati era ennyumba gy'olaba weebale nnyo ennyumba gy'olaba aba phase 1 batandise okuzimba n'aba phase 2 baddembe okutandikirawo okuba nga bazimba. Pulojekiti yeeno nga bw'ogiraba ffe tulinze lunaku enteekateeka ziwedde ababadde babanja phase 3 tujja kubategeeza naye bw'enaaba yakutandika gwijja kuba gwa 8 naffe katuwummulemuko. Eno ennyumba nga ya mulembe munnange woli wagulira puloti n'ennyumba agisobola teri walanga wuwo andisiza mbadde watandika wiiki jja tandika kubanga naye yatandika mpola kusinziira ku gyendabye kasooke neetereeze tandika kubanga naye nga bw'olengera ettaka litudde buli kimu bwekityo bwe kiri pulojekiti bwetyo bweri ndaba greda anti kwe kusenda ge makubo agateekebwamu nti ffe tetusimba busimbi manya tulina okukutiramu ekkubo amakubo agayisa abantu abatuuze ge balina okumaintaininga era nga bw'ogalaba manene ekimala manene tukuwa ekkubo lya mita 6 ku 7 ze fuuti 2 nga n'emmotoka bwe ziba nga zijja tewaliga nti ate gwe sookodde eri ate gwedde eno bwe kityo bwe kiri. Model Village project season 2 bweti bwe tugenda ogiwunzika ffe tumaliriza tulinze bulinzi lwa mukaaga abali mu ggwanga bajje abatali mu ggwanga batusindikira abantu baabwe tubalage wantu waabwe. Mpulidde ku nteekateeka z'okwewandiisa ewa Mulongo ku ntambula abagenda okusindika abantu baabwe n'abo abagenda okujja balina okutegeeza Mulongo babiri ku nti nzija n'abantu bwe bati ffe ne bw'ogamba nti ojja n'abantu 10 tetukiinaako buzibu gwe jangu n'abaki n'abantu bo nti ne bwe mba siriiwo oli mulagawo ne mugaa nti waawe ewantu wange olabyewo nti enkuumiraawo bwe kityo bwe kiri muganda wange. Anti kati mpa wano ono neiba abaddemu kati wali olengera ebbaati wali we wannaabakyala w'ekitundu eyatutte obwannaabakyala ali awo naye muganda wange lindirira